So mwebale kulaba mkutu Joseph Tamalemirundi ku Facebook saako tamalemirundi official wano ku YouTube wenyini mwongera okutuwagira mwongera okuwagira okuteeka comments saako n'okusharinga ne subscriptions eyongere sharinga mu group ya WhatsApp saako group ya Facebook saako emikutu gyonna gy'olowooza abali ku WeChat abali ku Snapchat osobola okugendayo. Tulina naffe emikutu emirala egya social media, tulina Twitter handle saako Instagram pages. So tutera kubeera banyiikivu naye tusinga nnyo okubeera wano ku Joseph Tamalemirundi ku Facebook saako ku YouTube. Tukuleetedde Firepower Uganda, obusobozi bw'eggwanga lyaffe Uganda mu kulwana entalo n'okwerinda abalabe ababa bayingidde mu ggwanga. Twagala okukulaga biki Uganda byerina, tugenda kusinziira kubiri ku mukutu oguyitibwa globalfirepower.com guno nga gwe gudetailing oba ogukuwa ebyafaayo n'ebyensi zonna ezisobola okutuukako mu ngeri y'ebyokulwanyisa military strength of a given country. Leero mu Firepower Uganda tutegaseeko okunoonyereza kw'emikutu gya internet saako n'okunyereza ofaffe okwomonda okubeera ku mikutu guno naddala miso. Jjukira tukuwa investigative journalism ku nsonga ez'enjawulo. Firepower Uganda kiki ekirimu? Mu Firepower mwongere okubanga mulaba obutambi bwaffe obusigadde naye nga kano ke kasoose ku detailinga defense systems ez'eggwanga Uganda. Kale no twagala okutandikirawo obutereevu nga tukugamba ensi Uganda gye tugenda okwogerako ensi ki? Ensi Uganda yensi eri landlocked country, East African country oba mu buvanjuba w'Essemazinga Africa gye tusinzidde okubanga tukuweereza ebintu bino ate ensi gye twogerako. Ensi gye twogerako eyina population, the total population of the country bali abantu 1,455,115,675 abo nga be bantu abali mu ggwanga Uganda. Live tukuweereza bino ebiri live okusinzira ku mwaka 2019 sawa ne twogerako. So the total population is 44,585,675 people. So generally the total population gye tulina nenga bwe tuba twogera maje abantu abaliwo okusobola okusavinga maje ku population yaffe bali bitundu 36 ku 100 ye namba ebeera wagguluko. So available manpower is almost 14,707,350 ekikola obutundu 36 ku 100 be baliwo okusobola kubanga baweereza maje. So waliwo abaweereza already naye abasobola okubanga baweereza. Tuli mu kuweereza obusobozi bwa Uganda, Firepower Uganda okusobola okulaba oba Uganda esobola okwekuuma abalabe baayo saako n'ebyokulwanyisa ebyerina n'amaanyi gerina mu nsonga z'amagye. Tubisinziza ku mukutu gwa globalfirepower.com saako n'emikutu emirala saako n'okunoonyereza kwe tukola investigative journalism ku mukutu gwaffe. So available manpower yeyo naye nga kweyo available manpower oba abantu abasobola okubanga basavinga mu magye ate tuyinawo abali fit for service, abali fit abo bonna basobola okubanga basavinga naye abali fit ojjukira mu magye temwetaagisaamu bino ate nabiri ate nalwalo olunkusense ebyo byetaagisaamu. Fit for service abali fit bali ebitundu 21 n'obutundu 4 obutini, that is 21.4% fit for service wamu bw'obalamu ku miliyoni 8 z'eggambye abantu nga miliyoni 8,75,873 be basobola okubanga basavinga magye. Naye already tulina abasavinga magye benkanawa already abali mu kusavinga magye estimatinga eno estimate that is 0.1% tebawera na kitundu kimu ku 100 abantu abasavinga magye mu Uganda. Generally bewali badenga emitwalo 5,015 be total military personnel ng'ogyeko situbaliddeko bana aba LD bali mu recruiting right now tuli kwaba already abali mu service. Total military personnel is 55,000 Uganda people, which is an estimate automatically 0.1% of the total population. Watching military age annually be bantu emitwalo 86 banono nga bakola obutundu 2.1%. So generally kino kituleka ku mbeera eya active personnel emitwalo 8 ekitundu be bali active already maje ate nga tulinayo n'aba reserve tulinayo reserve force bano nga bakola 0.0% tebasukka mutwalo bali mutwalo n'ebitundu ebigwamu. So that is generally the general manpower naye nga Uganda is one of the most densely populated countries, East African country mwe tuli buterevu. Kanveko mu digido wano ate nkwongereyo n'ebi edala ebya Firepower Uganda.
tukyali ku firepower Uganda era ng'ebintu bino research asinga tumusinziza ku mukutu oguyitibwa globalfirepower.com saako n'okunyonyeza okwaffe wano ku mukutu tamalemirundi official. Tulina bingi nnyo bye tujja okuba nga tubaweereza naye mujjukire twabasaba akalikoding nga wali muze yeetaagayo kalikoda ku programs ez'enjawulo tusobole okuzibaweereza ku mukutu guno. Twongera okudetailinga firepower Uganda naye nga bino ebisinga bye tugenda okuba ngenda kutandikira ku air power amaanyi g'omu bwengula. Uganda ina amaanyi g'omu bwengula agenkanawa gano ngenda gasinzira ku mukutu oguyitibwa www.wdmma.org guno nno nga gwe gusinga okuba nga guweereza military aircraft. Guno nno WDMMA we World Director of Modern Military Aircraft guno nno nga kwengenda okusinzira okubajjira air power. Uganda ina busobozi ki obwengula naye ebyo byonna byonna ngenda kubanga nyongerezaako okunyonyeza okwaffe okuli wano okuliroko mu ggwanga Uganda kwe tubateera naddala ku mukutu gwaffe Joseph Tamalemirunди ku Facebook saako Tamalemirundi official ku YouTube webaliyo okutuwagira. Teeka comment, teeka like, saako subscription ne sharing mu bintu ebyenjawulo tusobole okwegattibwako abantu ab'enjawulo. Air power mu bino ngenda kutwaliramu ennyonyi. Uganda erina ennyonyi ez'enkanawa. So tugera maaso nga kulaga amaanyi g'obwengula air power for Uganda kuno nno kwengenda okulaga total aircraft strength. Tulina nnyonyi zenkanawa, tulina helicopters enkanawa, helicopters tulina fighters meka, attackers meka, ezitambuza ebintu transporters meka, trainers abantu mwe batrainingira, abamagye kwe batrainingira. So wano mwengenda okuwa air power. So kambere nga nvaako mu digido katono wano ate nkuleetere air power. Kubuulira nti ensi ezisinga obungi tezitera kwogera byakulwanyisa bezirina. Ebiseera ebisinga bye balagako bibeera bitono nnyo ku ebyo ebikuumibwa n'eggwanga Uganda eteekwa kuba ekeesi. Naye okusinziira ku Global Firepower, Uganda erankingibwa mu kifo kya 85 ku nsi 137 ze basobola okurankinga ku mukutu guno era nga balaga nti total aircraft strength ya Uganda oba ennyonyi ze tulina enwanyi, tulina ennyonyi eziwerera ddala 48 enwanyi nga ku zino tulinako fighters ziri 10 ezo no ku nnyonyi zonna ze tuba tulina zikola ebitundu 20.8% obutundu 2 n'obutundu 8 ku 10. Ate attack zigenda mu lutalo ku attack zibeera ziri tulina 10 eza transport ezisobola okutambuza ebintu byonna mu bwengula saako ebyokulwanyisa emundu bomu na biki ezo transport tulina 2 saako trainers tulina abaana ze batendekebwamu 20.8% wano mu ranking ero nekitweka mu kifo kya 72 ku 137. Helicopter enwanyi total helicopter strength ze tulina mu ggwanga tulina 26 which is 54.2% ranked in the 69th position of 137 that are ranked by globalfirepower.com. Attack helicopters tulina 5 this makes 10.4% era nga kino kitweka mu kifo kya 39 ku nsi 137 ze barankinga ku Global Firepower. Ndowooza kitegedde ensi wano nno njagala okutegeeza ati eggwanga ngera bwe nkugambye giba n'ebyayo eby'omunda ennyonyi ffe tuteebereza nti zisukka mu 65 kankubadde wano Global Firepower ekulaga ennyonyi 48 65 okweyongera waggulu suubira ze tuyita bibeera byama bya ggwanga ne tusobola okuterawo ebyo osobola okuba omugumu nti eggwanga Uganda lisobola okuba nga likukuuma bulungi defense systems. So generally total aircraft strength value includes both fixed and rotary swing systems from all branches of services, that is UAVs are not included in this total. So attack values cover both multi-role and purpose light inbuilt attack types. So and some fighters also fall into the attack total. So transport values included only fixed wing tactical strategic aircraft. UAVs are currently being excluded from the total generally bwe tutambudde. So kitutekawa 87 mu total aircraft strength. Fighters tulina 10, attack tulina 10, transport tulina 2, trainers tulina 10, total helicopter strength tulina 26 saako attack helicopters tulina 5 10.4% ku attack helicopters. Awo nno amaanyi g'omubbanga tuba tugaweza. Osobola okweyongerayo ng'onoonyereza ku bintu bino ng'oyitira ku mukutu oba ogenda ku internet n'onoonyereza aircraft through the military history of Uganda oba ng'ogenda ku mukutu oguyitibwa
www.wdmma oba World Director of Modern Military Aircraft musobole okuba ng'oteekako oba ng'otegeera ebirala ebibeera mu ggwanga www.wdmma.org oba World Directory of Modern Military Aircraft. So ojja okuba ng'otegeerera kambeere ng'ate ngenda ku total land strength naye nga tuvuddeko mu digido guno. Tuli ku globalfirepower.com ate nga nkuleetera Firepower Uganda. Firepower Uganda wano wensinzira okulaga amaanyi ga Uganda gerina mu bwengula saako ne wansi ku ttaka, amaanyi g'amagye gerina saako ne manpower gerina okusobola okubanga yeerinda obulabe obusobola okubeera okuva wabweru wa border za Uganda, era nga n'okubanga Munnayuganda yeetegeekera n'otegeera nti tulina amagye n'okusiimako amagye gye gaba gatukoledde. Nkulaze air power gye tulina ate kati ngenda kubanga nkulaga butereevu land strength gye tulina. Nyongera okutegeezaako tusobola okunoonyerezaako ku bintu bino ate ku land strength osobola ogenda n'otypinga mu internet yo n'oteekamu ama and artillery throughout the military history of Uganda oba ama era kugamba kiri ama and artillery throughout the military history of Uganda oba n'ogenda ku mukutu oguyitibwa globalfirepower.com country military strength details and the country ID is Uganda kwe tusinzira kubanga tukuweereza. Land strength amaanyi g'okuttaka mukono gwe tulina ku ttaka. Combat tank value zino bye tugenda okubanga tukulaga ku ttaka tulinako mukono saako ne tanka naye nga combat tank value includes main battle tanks oba MBTs, light tanks and tank destroyers. No distinction is made between tractor and wheel type. So armored vehicles oba zino ze tuyita armored fighting vehicles AFV tulinako APCs, IFVs, MRAPs saako ne armored cars, rocket projectors naye nga kuliko ne self propelled forms rocket projectors tulina ezevuga zokka. Kakati mu tanka Uganda zerina njagala kutegeezaako nti okusinziira general wano ku mukutu tukwata kifo kya namukaaga ku nsi ze barankinze 137 kyanamukaaga ku nsi 137 era nga combat tanks tulina eziwerera ddala 371 but nyongera okutegeezaako nti ebimu bibisigala nga byamazino ze ziragibwa naye nga yokutegeeza Uganda ezirina eziwera combat tanks 371 ate armored fighting vehicles zino nga byebidduka ebibeera biriko ebyokulwanyisa ebyenjawulo bino bitera kuddusa mipiira. Armored fighting vehicles tulina 63 so turankinga mu kifo kya 7 ku nsi 137 is ranking w'omukutu guno saako self propelled artillery. Self propelled byevuga byokka ebitambuza byokka ebyekuba byokka mu kulina mukaaga kino kituteeka mu kifo kya 69 ku nsi 137 ezibeera nga ziri ranked ku mukutu guno. Towed artillery zino nga byebyokulwanyisa ebisikibwa oba ebintu ebiringa breakdown nga bitwalibwa mu kifo ne kiteekebwawo naye nga tekisobola kwereetawo oba tekisobola kwevuga which is towed artillery. tulina 5 ranking at a position of 86 out of 137 countries that have been ranked here on global military or globalfirepower.com country military strength and our country IDs Uganda. Rocket projectors tulina 26 ezo zolaba kino kiteeka mu kifo kya 5 ku 137. So generally combat tanks 371 armored vehicles 63 saako self propelled artillery 6 towed artillery 5 ne rocket projectors 2 mu 6 era kanyongere okubanga nkuwa naye nga tuvuddeko mu kuwumula.
nga tuvudde ku land strength oba land power for Uganda njagala okubanga nkutwala ku butereevu ku maanyi ge tulina ku mazzi naye nga nkujjukizako nti Uganda is a landlocked country. Uganda eri landlocked, so ensi yokka zetusobola amazzi goga tusobola kutambulirako gagese ennyanja emu ku inland lakes ezisinga obunene mu nsi yonna ekwata kyakubiri Lake Victoria kwe tusobola okutambulira. Tuli a landlocked country kitegeeza nti tetuli open eri ku mazzi gasemayanja amanene. So naval strength ge maanyi ge tulina okulwanira ku mazzi era nga total assets ze tulina ez'oku mazzi tulina assets 8 bironno nga byebyokulwanyisa ebitambulira ku mazzi byo already tulina naye nga mu ebyo tetulinamu aircraft carriers, tetulinamu frigates, tetulinamu destroyers, tetulinamu corvettes saako okubeerako ne submarines. Tetulina submarine saako petrol vessels saako ne mine warfare. Ebyo byo tetubirina. Kino kisizira ku besinga nti nno tuli landlocked country. So naye already tulina naval assets zaffe oba ebyokulwanyisa ebikozesebwa ku mazzi. Tojja kumbuuza tulwanira ku mazzi gaawa. Nkubuulidde we are landlocked country. Tusobola okubeeyambisa ku nsi naddala if you attacked through Lake Victoria or via Lake Victoria tusobola okulwanyisa oba ku mazzi gonna ge tulina mu ggwanga gwe batugwa mu kitundu ekya Great Lakes. Bwe oyagala okumanya ebisinga wano osobola ogenda ku mukutu gwa Global Firepower Country ID Uganda oba ku warships and submarines throughout the military history of Uganda. Osobola ogenda n'otypingamu ekigambo mu internet yo warships and submarines throughout the military history of the country Uganda. So aircraft carrier values include traditional carriers as well as helicopter carriers. Submarine value includes diesel, electric and nuclear powered types. No distinction is made between conventional and nuclear attack forms. Total naval assets value adds all possible available vessels including auxiliaries which are not showcased individually below. So auxiliaries zote tustaddeko wano mu naval power for the country Uganda. So generally we only have only 8 total naval assets. So ensi okusobola okulwana ensi okusobola okubanga erina ensi esukulumyemu ku byokulwanyisa njagala kutegeezako ebyokulwanyisa byonna bitwogerako naddala ebikolera mu nnyonyi ebikolera mu bbanga oba ziyite ennyonyi ebikolera ku ttaka weetaaga okuba nga olina amafuta. Uganda tennaba kutandika kusima amafuta naye nga tulina obusobozi bw'amafuta kino kiba kituleka ku ranking ate endala senga tuba tuzudde amafuta mu ggwanga. So petroleum resources zetulina oil barrels per day tetunaba kutandika kubanga tusima amafuta naye nga kigambibwa nti gajja mangu naye okusinzira ku mafuta agakozesebwa oba kiyite oil consumption per day tukozesa omutwalo gumu 8 mu 1,800 ze barrels zetukozesa olunaku omutwalo gumu 8 mu 1,800 naye nga already tu mu Uganda twazudde amafuta gazuuliddwa. So proven oil reserves tulina amafuta reserves zetubazo okukakasa nti zo tuzirina already a billion barrels 2 ne million 5 zetwakakakasaako Uganda zerina. So tunatandika ogasima kitegeezebwa tulina billion barrels 2 saako million 5 zetuba tulinawo already ku mafuta. So generally for firepower Uganda mu katundu kaffe kana akasooka twogera okulaga biki Uganda byena tubeere nga tugenda wali tukutemeetemere ennyonyi za Uganda zeyina zirwana ki bazigulawa zirina busobozi ki zisobola kuba kitya aircraft equipment ye tulina zenkana wazifaanana zitya tusobola ozikudetailinga naye nga kitundu kyaffe kino ekisooka twongedde okulaga. So obadde olaba ekitundu kyaffe ekisooka ekiriwa Firepower Uganda nga tubisinziza ku mukutu oguyitibwa globalfirepower.com the country military strengths twotadde okunoonyereza okwaffe okw'omunda n'ebifaananyi bye tukuteereddekaawo ebikwata ku ggwanga Uganda. So nga generally gwanga lyetwogerako eggwanga Uganda lirina obugazi bwa square kilometers 24,138 square kilometers ettaka litulina obugazi bw'eggwanga lituba litwogerako wano litulina okubanga tukuuma oba amagye gaffe ligalina okubanga gakuuma. Generally, we make several investigations on our country on Tamalemirundu Official and Tamalemirundu on Facebook. So you could go to Joseph Tamalemirundu on Facebook, search that page, like it and comment and share, continue sharing. And generally, on Tamalemirundu Official, we bring you the videos of different things. So continue supporting and continue giving us your support in form of likes, shares and subscription. Right about now, I'm out. Tunadingana olunakulula mu kitundu ekyokubiri ekya Firepower Uganda. Firepower Uganda mnono kuba nkudetailinga ebika by'ennyonyi Uganda byerina mbikuyingizeeko munda mbikulage munda efaanana etya obusobozi bw'okubanga edifendinga saako n'okubanga twetangira abalaba bayinza okuyingira eggwanga lyaffe mu bwangu nnyo n'okubeera nga bannayuganda yabeera sekiwa. Mwebale kuba balabye balungi era mweraba.